kiyitibwa khulu'u ye yambula bwe yambuzi olwokubadde Allah yatugamba beyalinga nnyonnyola yatugamba nisaukum haluthun lakum waliwo ayeeyo libasun lakum wa antum libasu lahun ekyambalo weyambula kyeyambule yo omukyala yeyambula ffe tutabuti twatunuulira ahkamu khamsa twatunuulira kigambo الطلاق تكرم الفاظ الإسلامي سبقام بيفي وولا كان هذا اللفظ يستعمل في الجاهلية يليكو سوى الجاهلية التفريق بين الزوجين باكو سانغا باولا بانتو وغيندا ونتاچا كواغالا ناوي توچا مغيندا بابيكو سانغا في الجاهلية فلما جاء الإسلام obusilamu bwe bwajja wastaqbalahu ay lafdhu nebijaniriza bulungi wa wada'u lahu dawabit wa ahkam ne buteekerawo ekigambo ekyo talaq amateeka ne obukwakkulizo ffe tukikozese ne tugamba nti takrifa ettaano ziri mu kigambo ekyo tugamba nti talaqa etambulira mu miteeka emeka emiteeka etaano talaqa si ya muteeko gumu eyina weebeera taalatanga ki haramun haramu talaqa haramun tokkirizibwa kutamukyala ne batugamba fi thalatha ahwalin eyinza okubeera haramu mu nsonga ssatu tugamba ensonga esooka idha kanat imraatu fi hidiha singa abeera mu nsonga zaabwe mensensi zaabwe la kiri haramu kyokubiri nifasuha nakaweri akyatiiriika ekigambo gwe n'omugoba tugambe eyokusatu fi tuhli alladhi jamaaha fiiha au fiihi nga yatukudde neweegatta naye leero enkera nomukoona emiggo namuga ati genda nomusibirako nagenda watallaqaha nomuta hatha haramun mu miteeko gyaffe egyeddiini eyinta ebeera haramu tokkirizibwa mukyala mutamu eyo embeera netugamba nti waliwo hukumu endala wabeerera talaaka wetambulira twagamba yabadde ki ebeera makruhun di busiramu butamu ente eyo towasa buwasa noteekaawo nojjamu baana noleeta mmere noleka bumeeza nga tomanyi giwava tugamba ebeera makruhu lwaki omukyala n'omuta bila sababu kazi watu yeyowozezzaako genda pozi yagala nkulinnya emigere gambe nti genda bila sababu talina nsonga wekyanze kyanzaawo olabye ate ekyana ekirina amaaso agatunula agatali goono ono wawasa wa luumu olabye atalina luumu wawasa awunya akasu ono tawunya kasu omukooye bila sababu naye afumba bulungi nize agende genda ebeera makuru netutunuulira hakumu endala bali gye batuteekerawo obusiraamu gye bwatuteekerawo oluvannyuma lw'okuba nti ekigambo lafudhu talaaka si kyaffe ne tukijjayo bujja tukyeyambisa olw'amakulu ge kirina ne bateekawo ahkamu zetutunuulira zikifuga omulundi ogwokusatu ebeera ddi wajibu diri omanya nti talaaka tene liwajibu idha ala rajulu imra'atahu alla yujami'aha limuddati aw fawqa 4 ashhurin wantahat almuddatu naga ate gwe mukazi gwe wallahi kwadde emyezi egi togenda kulaba ku parliament noboliba oyagala otya ko weewunde teweewunze tolina makulu osese tosese weesize ebizigo tobyesiize parliament la myezi egi saagala busiru omuntegeere n'agigumiikiriza mukazi wattu myezi ena ala alila n'amwerayirira bwatu negiggwako musajja n'agenda mu maaso n'embeera eyo mukazi wattu neyegezaako neyeyogerako myezi giweddeko waŋŋa tontawaanya oba oyagala genda mu mbeera eyo qaala ahlu lilm الله يتقام والذين يؤلون من نسائهم
tarabbusu 4 ashhuri fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim. Bwabanga mazeeku gonogamba nti nja kumutta sikyamwagala ngambye emyezi enangi mazeeko nogenda agende fa inna Allaha ghafurur rahim, genda nja kubasonyiwa bino byonna ebibaddewo, mukyala wattu genda. Idhan musajja bwe yeerayirira mukyala we banga neliggwako emyezi ena naagana okumuddira fa talaqa awla inda idhin yakunu talaqu wajibun. Mu ndaba y'obusiraamu tugamba nti ziri ensonga nga mmeka? Teziweze 3 olowooza zaali 3. tugamba eyokubiri inda shiqaq, idha ishtadda shiqaqu, okuteesa ne kugenda maaso, walam yajidu lhukmani au hakimani, ne balemwa illa siwa an yufariku bainahuma. Kati wallahi bantu bayinza kuddingana, bano mukazi awera tutudde lunaku 2 tutudde mu nsonga la, kati ebeera wajibu abantu abo tubaawule, mwabazze okutuula abeeri n'abeeno mugambe mugende, okuva leero temukyali bafumbo. Idhan ebeera wajibu mu mbeera efaanagana. Tulaba ensonga eyokusatu mu mbeera ya wajibu, mu hukumu ya wajibu eyokusatu yali ki? Mulimu akokusatu, idha thabatan bizinaha au zanat, idha thabata annaha zanat, singa omusajja amukwata tiyayenze, walam tadhharu taubatuha, naagana okwetonda, fa inda idhin yakunu at-talaqu wajib. Singa omusajja akwata mukyala we namukwata alhamdulillah ng'ayenda, walam tatub, kyanaagana n'okwenenya tigwebana bulijjo ng'oyenda. Abo n'abaana bozaala bazaala mubakazi ba halali abo, kali kalukwago mukazi gwakazaalamu omuwoowa naye kalakasa bwatyo, kitegerekese. fa inda idhin yakunu talaqu wajibun, kyalagende wajibu buli busatu nga betubulabye. Nebeera nadibun, hukumu yaffe eyokuna nadibun anahu sunna, ditwalaka lwebeera sunna. ayuha nnas, idha kanat almura'atun ghayru muti'ati li zawjiha au rabbiha, yagana okugondera Allah we n'omusajja tamugondera, la mu mbeera eyo ebeera sunna singa osazeewo kumuta agende. Netulaba mu sunna mulimu akalala, badhi'atu lisanin li ahmamiha wa zawjiha wa jiraniha, mukyala tavuma woowe, kuvuma obuvumi bba. Allah, oyinza okugandika wala katabanike, oluusi n'amwokyamu n'empi, alina mugasigana kuteerako mmere. Abo mwebali kati bayitirivu, manyira wano, omanyiranga bala nze simanyiirwa, nja kwokya empya ontegeere, n'amukubamu oluyi lumu oba 2, yinza omukuba lumu n'amudiza ne livansi, n'amugamba ate okomawo nkwongere ojja osaba ttuka. Kati badhi'atu lisani avuma balirwana tabamanyi ne ahmamiha, balamube azingira wamu. Omukyalo ila ebeera sunna agireki, oba omutaddefu alhamdulillah. Netugamba ensonga eyokusatu, idha khafa an tahamilahu irtikab aljarima au mahdhura, singa omusajja ono engeri gyatannyo omukyala ayinza n'okukola ebitakkirizibwa mu busiraamu, amutya, so nga obusiraamu bwekimugana n'akikola olw'okutya oli, embeera yeeyo. fa inda idhin yakunu talaka sunna kama qala ahlul ilm. Tulaba esembayo yakunu mubahun. Mata yakunu mubahun? idha lam yuriduha la yuhibbuha, taliyagala likooye, la yuhibbuha. Ensonga nyingi ezikooyesa, terimanyi kufumba, ye buli wafumba asiriza mmere bisiriza n'amukoowa. Omukazi atambula, abakazi 6 tebawasibwa, twabasomako, tebawasibwa.
yewundira bayebweru wali wanafanana nga bwayagala olufuluma bwe ppana gyayendabirwamu neyekola kunakola kuliiso nakola ku matu nakola ku mannyo n'ebisige n'ebisigadde n'ebigere n'abikuuta n'afuluma n'agenda agenda okudda bwe nsiiba wano omukazi asiiba n'obujonjo naye wallahi bwafaana avaawa yamuga nze njagala kulya bwenti nfe tuyagala kulya nnyama musajja nowangalira tulya ku nnyama olinga yafumbibwa kiki musajja watungoye esente zigula ennyama tozirina olinawo za bijanjaalo lolidde obulungi mukene namukulangira nakuze bane natamwa omusajja anize n'okubeera ewo nkuyamba buyambi era senga si baana bange bano senga nagenda bwe bakyala mukaaga tebawasibwa embeera eyo akupeeka byotulina fauka taqatihi wezi ayagala okwambala ayagala kwambala za kurusumu yali mukahaji gundi muzaata sayagala okwambala kati gwe musajja wattu n'omusaala gw'osasula akayumba kemusulamu tekatuuka wakati ku lugero omukyalo ayamba yeza ayagala okwambala omukyalo oyo n'omutamwa kati bw'otamwa omukyalo oyo ebeera sunna omugaye ntogira weeyongerayo bangi nyo balamedde n'abakyala naye nga abakyala atya menagenda ajja genda mpaasa emiggo nga 8 siinaga kubagira abeera awo n'aguma mu mbeera efaanagana be ithan bwamutamwa olw'embeera ze kibeera mubahun mukyala amutagira ki agenda eno yali dalusu yaffe ku mulundi guli abaaliwo tukozeyo ka fresh back mu ngeri y'okulaba betwatambula tukyagenda mu maaso ne talaka z'abantu bano 5 ziramulwa zitya talaka z'abantu 5 ma hukumu talaq الطلاق لم يتيا على هؤلاء التاري إيربنا بجوانسي طلاق يوم مكره ممن والطلاق سكران والطلاق غضبان والطلاق هازل والطلاق mukhti'u abantu abo 5 idha talaqu azwajahum fama hukmu hadha talaq tugambye asooka ku bantu 5 bamuyita kuriha ila talaq gwe bakase lini bamukaka talaq ajite chala mute mukurihu chala wa mwaga ne bamuga mutte mumbeere zitalizimu ma hukumu hadha talaq ذهب الشافعي والمالكية والحنابلة أن الطلاق لا يقع يطلاق وسلام تبجبال بامكسي كمن كره كلمة الكفر كمن كره أن ينطق كلمة الكفر ونطقها ng'omuntu gwe bakase ayogera ekigambo ekijja omuntu mu busiraamu wanataqaha n'akyogera hal yakhruju min almilla ay lislaami naqulu la lwaki qala rabbul alamin illa man ukriha wa kalbuhu mutma'innu bil iman surat an-nahl aya 16 yagamba nti abantu bano tebalina buzibu naddala oyo gwe bakase nga naye omutima gwe si gwe gyabadde kyagala wabula bamukase bukasi olw'okutya awaqibun ebinaavaamu repercussions nakati owa embiza yewooma ye muhammadi yali abadde kutabanga na mubaka oyo naye walakina kalbahu mutmaina anna muhammada rasulullah walakina khaafa mima yahsulu alayhi rubama yaktuluhu au yadribuhu darban batta inzo kumukuba olukubanga lugenda kumujjambulamu obwensi nga tugamba ni muhammadi si mubaka wa allah kubanga ekigambo kikujja mu busiraamu wa qala anna muhammada laysa rasulullah laysa lahu ba's talina mutawaana ekyo allah kyeyagamba illa man ukriha
وقلبه مطمئن بالإيمان تجينا قبزيو تجينا من feeling انتي محمد صلى الله عليه وسلم بريكي رينجا نابا سمبك الله هنا أشوغر خوفا مما سيحدث عليه تينا متوانا إذن دليل جبالي انت المقره لا يقع الطلاق قبقى الطلاق تجراج تتوكا منغري إفانا غنا ويت إلا أبو حنيفة قال لا يقع الطلاق طلاق يا مقره إبيري توسي وما مكاسبة ومكاسي فطلاقه واقع هذا قول شاذ معنى شاذ يعني إيه الشاذ كتنتو تشاو كان كتوف بيت الشاذ نحدث بيت الشاذ يخالف عن من هو أعلى منه علما بلوكنا كو أكسين زيرمو ikigambo kibira shadh wa hadith shadh ibira dhaif tuvula antituga mu mukaga lusiba kubanga Abu Dawud ataiza kuwakanya Bukhari imamun ulama alhadith ate Imam Abu Dawud awakanya Imam Bukhari neba mu wakanya Bukhari la tawakanyizibwa okujja kali waggolowe n'oluvanyuma lukakasaba manyi bonna asahhu kitabu ba'da alquran kitabu min nambo kigambo kinene ya Yohanas kati Imam Abu Dawud wagamba tunakulo mukaga tetusibwa ngate Imam Bukhari agamba nti asiba Imam Abu Dawud tukwata omugugugo ne hadisi eyo netujissa mu kasero jiro wangalire eyo Imam Bukhari jiro itawo bita hadisi shadhun yewakanya ajisi amusinga obusi amusinga ilman ngiri fanangana wi lidhalika Imam Abu Hanifa tukan kalmatuka shadhun lwaki kubanga tuyinza kuwakanya Imam Ash-Shafi'iyya wal Malikiyya wal Hanabila no basinga bonna la qawlu shadh balika tujumuhuru ategwe osigadde munfarida ngeri fanagana bwe ye yagamba nti talaq al-muqrihu yaqa amma al-Malikiyya wal Shafi'iyya wal Hanabila la yaqa at-talaq al-muqrih point tegerekisi amru thani aw kubiri sakrani السكران من هو سكراني السكراني يمتميفو anywedde munajjanga anywedde natuuka waka namuga mukama wange wasibyedde ebintu byo tebanamana kuyombako namuga ati ati ndaga wa mukama wange ngabe gifulume ni siya nyokwa siya kitaawo yitawo tati Muhammad Muhammad nkoze eki namusimba mu empinga 3 kazi natambula nagenda fahal yaqa hadha talaq yetuka nakusadde ekigamba nti nkutadde genda kubanga okutamira kikujja mu Busiraamu era tekigobaako mateeka ga Busiraamu omusajja mutamiivu nti tumujjeko emikolo gy'Obusiraamu la sigamba nti mugende munywe kubanga leka alhamdulillah mwalimu atutadde يجوك ينبري اسمعنا وينبتي لا فكم وينجيخ لكن إذا كان الرجل أصيب ابتلاه الله بهذه الفتنة العظيمة يكون يوم وينجي ماذا نقول له تقى من تتلاكي يمرويتيا جاتيرد ممونتونغ متميف قولان ذهب أكثر أهل العلم بمغامبة إن طلاقه لا يقع طلاق يوم تعتمد غاتد مشالوي طلاق تبري والشرعية لواتي لأن السكران كالمجنون تواليون جول حكم المجنون والسكران على حد سواء بل كلفو يمو قاتني وغامنت لا مبيري تتوكا طلاق يوم تميف غاتد مشالوي تتوكا وفتى جماعة العلماء الفقهاء جماعة الفقهاء فتى أفتى جماعة العلماء لا أفتى جماعة الفقهاء بل ما علماء بل فقهاء أفتى الفقهاء أن الطلاق السكران يقع إتوك للدل بلون جدل
lwaki uqubatun lahu kumubonereza in sakara bimuharramin senga yanywedde ebitamiiza ebya haramu nga yanywedde ebitamiiza ebya haramu talaaka etuuka lwaki ta'diban lahu uqubat kumubonereza va ku mwenge lwaki gukutuusizza ani mutuufa yohanasi kuntegeera yaani mutuufu bintu byetaaga nti nina diguli wabula kutegeera nojja mu byotegedde abasoose qala ahlul ilm aktharu ahlul ilm bagamba nti anna talaaka sakalani talaaka eteereddwa omutamiivu la yaqa'u tetuuka lwaki lianna assakalani kalmajununi tewali njawulo na muntu mulalu lwaki faqada manatiqu taklifa obwongo bwagize Allah atunulya ntegeera ya muntu najja kuntu yoteeka okukola kyonna kino kati takyategeera alinga omulalu wafata jama'atul alfuqahau boba fuqahau ne bagati la yaqa'u talaqa yina okubeerawo agende lwaki uqubatun lahu abeere nti bamubonereza lwaki yatamidde naddala idha sakala bimuharrama senge byamutamizza bya haramu wabula waliwo byoyinza okunywa n'otamiira naye nga tolisi bya haramu olamaani naye bino nga yanywedde bya haramu talaaka ebeerawo gwe kuntegeerayo ogenda naani agenda n'abasooka agenda n'abasooka nagenze n'abokubiri naye buli omu alina ensonga lwaki gwe ogenda n'abasooka mukyalo ono aba tayagadde ye bw'agambye yokiseera ensigo ogamba ki amateeka ga sharariya gabalaako omuntu musango ebbanga lyamala nga senseezize teziriwo zonna kugeza nga okutegeera kasitaani omwenge kutegeera kwe aba ayawukanye nako akaseera ebintu bibiri waliwo ekintu ekijja nga kize gasba anka mamala gasba anka biduni iradatik si gwe ayagadde naye gwe wagenze n'ogula ecupa n'ogiramuza ng'otegeera bulungi n'ogireetera ng'ogimanyi nti etamiiza ate nga baagikugaana n'ogyeyiwamu olaba honorable olaba nti gwe obadde musabbabu w'okutamiira ovaayo oba osigalayo tetuganye ono yagenze okunywa omwenge yeerabidde omulala agamba ki olwokubadde oliranye ayogedde owokubiri seeka alina wakubiri mukama wadde wafe ekitiibwa gwe otutwala wano tugoba olina eddembe lwaki ogenze n'abokubiri naam ajjukira nti bwe gumuggwako obulumi bukomawo subhanallah omukyala yagenze la ilaha tanti munaye baggaana okunywa omwenge n'ogaana yagenze kitegereke qala imamu shaukani ye imamu shaukani qala imamu shaukani murajjaha fatwa alfuqaha ye yagenda nani nabana abokubiri era ohuwa marjuh murajjaha yekiyagamba kyekituufu wenywesa omwenge n'otta mukyala muleka agende
ekyo kyeyagamba wahuwa rajihu. So ng'olabanga n'ekisooka ekiyinza okutambula, naye bano ate newowulya bali baulama ati bano bafuqahau la yastawiyani mathala, bano bafuqaha bazito nnyo ku baulama. wafahamnahu Sulaiman wa kulla ataina ilma wa hukma, naye ono twamukengulamuko okusinga ku kitaawe. Mubitegeera oba mbavumi? Lidhalik kati abookubiri Imamu Shawkani ge masala ge barajjaha eyetamiiza n'atya mukyala we lazima yina okumutanaamu. Ebigambo bingi tetubiyiseemu, ebigambo bingi tufunziza bino ebigambo gyebiri babireeta biki nalina haddiye lwaki atutulamula lwaki tomuteeka bingi, naye mu kufunzafunza obudde nga tunaatera okunnyuka ago ge barajjaha ge bagamba ge matuufu. Tugenze okuwa okumeka owokusatu ani Al-Ghadban atadde mukyala we ng'asunguwadde. Ma hukumu dhalik? Qala ahlul ilm, abamanyi bagamba idha ishtadda al-ghadaba, obusungu bwe buyitirira, wa tallaqa ar-rajulu imra'atahu fasalaqa la yaqa'u fa inna al-ghadaba yanqasimu ila thalatha aqsam. Obusungu bulimu ebika bisatu. Waliwo obusungu bwe bayita ma yazaalu aqilu sahibuhu, waliwo obujjako omuntu okutegeera wala yafham ma qaala, ninga nakyayogera takitegedde. Mama namugamba nti mwana wange omukazi n'omutati n'ogwo obusungu, namugamba nti mama naawe nkuwa talaka zibu tonveeko, mama nja kusimba talaka naawe iyo gifune. La ya tategeera nakyaliko obusungu obwebwe. Idha ishtadda al-ghadab bwe bugende n'ateeramu eyo foomu, la talaka la yaqa. Obusungu obwokubiri yamna'u tasawwuru ma yaqsudu, waliwo obusungu nga talonda na byagenda kwogera. Wayandamu ba'da dhalik, bwamala okyogera inda idhin yaqa'u talaq, talaq yetuuka. Amma thalithu, obusungu obwokusatu yazilu aqiluhu laysa kulliya, asungwa n'avaako katono naye nga asigadde alimu akalaba, oyo talaka nayo tetuuka, etuuka eriemu ku nyiiga esatu. Eno ekugirako ddala amagezi nga totegere yasoosera, eno ekulekamu akalaba n'oyogera nowejjusaamu, neeno ekuggyako amagezi naye nga si gonna, naye nga ekitundu ekinene ekitutti wanyiize, wagenza okukumawo noonyiize. Buli kikopo kyoyitako n'okikuba tteki n'ojjayo ebintu byonna n'obiteeka wansi n'obiyasaayasa n'obirinnya n'oleta emboku n'obikuba byonna ne byatika. Mbeera efaanagana n'ojjayo engoye za mukazi wakunyiiza n'ozikumako omuliro n'omuteerawo la yaqa'u talaq. لذلك استدل بحديث عائشة رضي الله عنها. عائشة يقام لا طلاق في ولا عتاق في إغلاق. النبي قام بسات لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وبتجد يقام عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. تتري طلاق يتوكا wadde okuta omuddu fi iglaq. Iglaq kyeki shiddatul ghadabin wala ya'i sahibuhu ma qala,
ntegerekese bagiyita iglaqun galaqa qalbahu mutima yagugadde nga nekyayoga tabitegeera obwongo obutegeera aba yabugadde kanabi atugamba la talaq wala itaq fi iglaq tiwaliwo talaq wadde okuta omuddu nga wasunguwadde tokkirizibwa kumuta n'omukyalo okumuta ng'obusungu bukususseeko state eyo tekkirizibwa kuteeramu ki mukyala falidhalika gadubani la yaqa'u talaqahu singa ebeera nga kiri overwhelming oba fawqa wasfun obusungu obuli waggulu w'okunnyonnyola la yaqa'u talaq tulina hazil yowookuna abo bagamba nti la yaqa'u talaq ila abu hanifa yagamba nti la etuuka oba weesunguwaza gwomanyi الهازل هل يقع طلاق الهازل؟ ما معنى هازل؟ الهازل هو الذي يتكلم كلمة من دون إرادته الهازل هازل هو الذي يتكلم كلمة بكيتا مفوز أو بكيتا بكوسة تجامو تيمو سبق لسان لا هازل هو الذي يتكلم بدون قصد لا يعنيه نا يوغيري kigambo naye nga takitegeeza hazilu mu luganda gwe tokola kuti okusaaga abadde asaaga bonaga ne mama gundi wafumbye ettooke nkutadde n'okukuta mbadde nsaaga naawe nkuta nti nawe oteeka tolake ba yalumye edda tolake ba yayingidde ddala hazilu asaagira ku tolaka nosaaga naye wallahi wanyiridde wakoze omumwa wagusiize birangi fesi masha allah osaana na tolaka nkutadde kyekirabo kyenkuwadde ontadde anze mbadde nsaaga gulwa tulabika bulungi tolaka eba yalumye edda lwaki qala nabiyu nabi yagamba nti thalathatun ebintu biri bisatu hizluhunna ala jidduhunna jiddu wa hizluhunna jidd oba osaaze oba tosaaze biba byatuuse dda mubitegedde oba osaaga oba tosaaga thalathatun jidduhunna jiddu wa haziluhunna jiddu okusaaga n'obutasaaga kasita okikondako kiba kyatuuse dda kati alhazilu yaqa'u talaq kati ebigambo bingi wa ba'du alulama bagat la yaqa'u talaq lwaki lianna nabiya sa sallama qala innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa sajata nabakunuira bwalabye mu nniya gyamuganda atamukyala we etuuka eti tanti era yagamba nti salasatun hizluhun judduhunna jidd wa hizluhunna jidd lidhalik kati hadisi ziba ziriwo bbiri mu kiseera kyekimu kati waliwo mu usulu fiqhi bayita atasadumu dalil singa dalilu zijja bbiri nga zikoonaganye mu kiseera kyekimu tukola tutya ziri ensonga 10 nezi naye levu si yaleero era si yawana kitegerekese lidhalik kati wezikwatagana mu ngeri ng'eyo tusobola okutunuulira eriwe yasooka ginaayo ekyo kimu hilo eyokubiri eriko sitori ki buli emu bifaanagana bingi akati kitwagala okutunuulira asaagira mu kuta talaaka eba etuuse asaaga ng'ayogedde talaaka omubaka yagamba nti thalathatun ebintu biri bisatu jidduhunna jiddu wa haziluhunna jiddu obisaagirako n'obutasaaga biba byatuuse dda kati gobadde osaaga kyalo omutadde omukisa omulungi guliridda nga yesooka biba yesooka falhamdulillah nga tubala nti yimu naye bwebanga abadde ku mulundi gwakusatu n'osaagiraawo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kiruma nnyo okuba nti kyosaagiddeko kituukiridde ethan ebintu bisatu nabye tugamba tebabisaagirako ekisookera ddala talaq togamba nti nkutaddi la oba osaaga oba tosaaze la ekyokubiri kibatasaagirako annikah
akakana kawalaka ako kakaziku lwotuukawe anti mukazi waali eyo sekaba mukazi wange kasito saagasaagira nti n'ogaba omwana wo Sheikh Musa nenkugamba nti akakaziku nti kabadde wano kagenze eyo nga golinda kukula chansi wejjira embi eryegi chansi wejjira embi eryegi okukula ne bakabuuza nga ni afumbirwa oyo awo obuzibu bujjira kuba nako kalina okwesalirawo naye wano mu buto bwonna aba mukazi wo tebasaagira ku mwana nti omwana oyo mukazi wo. Thalithan ekyokusatu arrajaa mukyala yanooba n'agenda oga nti ekigamba kyo mama niifa andaba wanta ate katuneeyogerezaako ki abansinga tebaliiyo mama niifa naawe gwe toyagala kudda aba akomyewo kwaga nti kanjendaba owa booda twaza nkugambye kukomawo era bwomuleeta wano owa booda ojagala mbakumeno owa boodawo beereeyo tondeetera muliro gwe beereeyo mama niifa seeka baayina kukomawo era enkyakubawo nguguye erimu obuveera erimu kiki ng'ayingira kufumba. Lwaki nabbi yatugaana okusaagira ku bintu bisatu okugamba nti omukyala mutadde okugamba akaana akawala nti oyobalo n'omukyala omugamba eyanooba nti nkomawo ayinogana ate mbadde nsaagala pozi yeye nga tayagadde aba akomyewo mu maka idhan ebintu bisatu nabbi yatugaana obisangirako. Amma alkhamis ekisembe almukhtiu yaluwa sabakahu lisaanuhu ekigambo kye olulimi ne luseerera abadde agamba nti enkyo jagenda ewammwe tewali mutawaana genda olabikuusenga naga nti nkutadde olulimi mukifo kyoga nti enkya genda naga nti nkutadde enkya bakita sabaku lisaani olulimi lwetumiikiriza ne lwogera lembadde sitina mu nniya yakau talak fala yakau talak talaka tegiraki tetuuka mu bantu bameka bataano tulabye enta zaabwe omukyala ziri zitya tulaba asoose yabadde mukrihu yani akakiddwa okuteebwa. Owokubiri yabadde sakarani mutamiivu singa ata mukyala we mu mbeera y'obutamiivu. Tulaba owokusatu algadban omunyiivu singa ata mukyala we nga munyiivu. Tulaba owokuna alhazilu abadde asaagamu. Netulaba owokutaano almukhtiu nebibakwatako byonna. Obudakiika obusigaddeyo tugenda kutunulira aqsaamu talaqa mu dakiika zino 3 ku 4 tumalirize buli omu ajja ateeketeeka okugenda ewuwe. Tugambye aqsaamu talaqa erimu emiteeko ejaayo. Yanqasimu talaaqu ila qismain eyawulwamu emiteeko ebiri waliwo gye bayita sunni ne bidii. Sunni wa bidii ziri bbiri talaqa sunni wa talaqa bidii. ما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته omusajja singa atamukyalawe fi tuhuli alladhi lam yujami'uha fihi namuta kazi yamazeeko sizoni ya mensesi zaabwe n'omutanga teweegasse naye talaqa sunni agimazeeko animaze okunaaba bulungi muga nti eryakuleeta lyeryo hatha yusama talaqa sunni kitegerekese. Au ayutallika mraatahu hamilun ng'ayina olubuto namutanga ayina olubuto era ebira talaqa sunni tegerekeka. Amma albidii nga tumaliriza
أن يطلق الرجل امرأته في حيضها سينغاتا مشالوي غاشالي منصونغا أو في نفاسها وبانغالي مبيلا يكزدي يونغا يا كزالة وبنا متا في الطهل الذي جامعه فيه يقسنا يثنى متا. هذا طلاق يسمى البدعي. الأولى السني والثانية بدعي كما رأيناه آنفا. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.